Merry Christmas mu kulike na kwenkulu. Banne twazifudde muzibadde zitezi. Sibadde nungi. Nera kubanga nti of course family oyino girekawo n'ogenda okukola. Yeah, naye nga byonna bibadde birungi ne bafandi bange nsanyusa bala bakola olunaku lwa leero. Okay. Yeah. Ndoze ne Christmas so ebaddewo nga gundi fully open. Kibadde kirungi I think kirungi nnyo okulaba nti abantu bonna bazzeemu okukola si bayimbi bokka ne business zonna nti zikola abantu bafuna kasente kibadde kirungi so omwaka gugwedde bulungi kansubire nti 2023 ate ejja kutandika abantu basigale nga bakola tuleme kufuna bizibu nga biri. I think embeera y'obulamu si bwe kiri olina obisuubira ebintu bwe bityo yeah sometimes ebintu bikyukamu ebintu ne batandika obiseera amafuta waliwo bagaseerera ennyo naye olina okuplaninga naawe ng'omuntu n'omanya nti embeera eriwo yakuplaningira. Omwaka guno engeri gye mbadde nti nakakomawo I think nze okusinga natandika okubeera active mid of the year mwaka nga guli makati natandikira concert so kyenkana nakatandika okuddamu okukola naye kimberedde kirungi ekisinza okunsanyusa nti bafani bange bansanyukira nnyo komawo nti basanze baninze ekintu kyegankyebaliza nnyo Katonda. Yeah, so next year nina plan nyingi nnyo for them. Okay, okufayo twava ku gundi ku show tubali tudangamu okufunako. Ogama ku interview? Yes. Okay. Tudangamu okufunako ku interview. Tukatori kuliza show gye wakola. The amazing performance watikao ku Serena. Ndebe tubene byava. How did you feel okulaba nti abantu baku appreciate nze ngato balete the music mukadde? Nasanyuka nnyo. Like I said, nasanyuka nnyo because ensi ekyuka ensi esigala etambula naye ate kyongera okulaga again in the same light ti music bwabanga mulungi bwokola music nga mulungi ngakwata ku mitima gy'abantu music takaddiwa kubanga ayogera ku bintu byebimu mwaka ku mwaka. Yes. Okay, niwabayawo abakulwanyisa ku very first yawo nti kutoberyawo bayimbi balala ate oyagala okubeererewo otaddewo sho ku baana abato tugamba abaana abato be baliwa bali babitusi bo be bayita abaana bato okay badde simanyi nti baana bato wabasookawo ndozi bali bategeeza shows ezo engeri gye tuzitegekamu ziba zimaze mwe muwulirira nti tutaddeyo poster tuba tumaze emyezi emirala ng'esatu emabega nga tutegeka nga tubuukinga venue nga tufuna byonna byonna ebyetaagisa okukola show so tewali muntu avaayo mbu kubanga bagamba mbu nalaba poster yawe nange nennanga tokkera ku makya n'oteekayo poster ngenda kukola show obeera wagitegeka dda ate ekirala abantu baveemu ekintu ekyo ekyokulowooza nti omuyimbi omu alina kumala kuvaawo omulala abeerewo bw'oba okola ekintu ekirungi mwenna bajja baagala okitegeera so tebali kuyikiriza mulala ate nze ababalenzi mbaagala nnyo okitegeera ndi faani waabwe njagala nnyo music waabwe bintu bya kito ebyo binalinda bamawulire bya kito. Some people thought it was out of pressure no postinga ko very fast yawo okupostinga ki no postinga ku bayimbi abalala pressure yani kati kale ni muludi abayo nakyogera ko ani ni muludi je ni muludi kakati uliriza lero lunaku lwa Christmas tuli basanyufu sagana kudda mu bintu bitanzimba ate ekyokubiri omuntu yenna azangoberera ajja kubuulira nze nti mbeererawo bannange tokubeererawo munno tekitegeeza nti olina kukikola ku social media nze nabingi byenkolera abantu bye mutamanyi kitegeera so seetaaga nakuddawo okwewozaako mu kubanga oli ayogera buli omu ali entitled to their own opinion ye baba bwatyo wandaba it's fine. Okay, so twakulyako babega kwalogera ku album empya and people bali kudimandinga nnyo egenda kujja
igenda kujalwawo ko ne tugenda tandika omwaka omupya ne music omupya. So this year tusubira album efulume. Yes. Erike nyimba meka. Byonna mujabimanya. Mujabimanya. Tebe naye babuulira tebijja banyumira walinga Yatunyumira. Okay, kuno mwaka nyimba kisinzo kunyumira. Abayimbi abasinzo. Nyingi. Nze abayimbi bonna mbaagala. I'm a big fan of Ugandan music. Era nze ku playlist zange osangako Ugandan music first. Mu motoka yange mbeera mu repeat is a Ugandan playlist before anyone else. Omanye ekigambo patriotic kyendi mu music. Njagala nnyo music wa Uganda. We've never had a chance of having Kasimuma when we call them Uganda. And tomorrow is the first time we're going to get. I think I'm going to go. Agenda kono imboni mbalo gwanga alwane ebwero. Na muyimbira ko limbalo gwanga. Badde simanya ina fight. Encha. Kamusabire bambi. Musabire gende bulungi. Musabire. Yes. Obugamba busebere ni bafani. Mbagana nnyo bannange mwebale nnyo kunjagala kumpagira. Era mbasabira omwaka guno mugumaleko bulungi mwekuume 2023 abagendere bulungi katonda nga twadde obulamu nina bingi bye mbategekedde omwaka ogujja mbagala nnyo namwe mwebale nnyo banaye kumpagira aba media mwebale nnyo mwebalire ddala mbagala Brian Mulondo mumanyi yakunaga aba celebrities tebeyonja yebijjawo simanyi katubuze ku ba celebrities abayimbi kituufu omanyite ekintu ky'obuteyonja is a general problem si bayimbi bokka so saagala abantu beesibe ku bayimbi babateekeko labels abayimbi simanyi banywa enjaga abayimbi tebeyonja abayimbi benzi ebizibu bino bibeerawo across the board mu bantu bonna okay nze mbaddeko mu bifo nga mulimu omuntu nga si muyimbi naye nga tali fresh tawunya bulungi naye nga si muyimbi okitegeera so nze ndowooza is a general problem abantu abamu babeera balina ekizibu ekyo ate engeri gy'omugambamu teyandibadde ku mpewo omukubira n'omugamba nga musajja munno n'omugamba nti omaje kino na kino nsobola okukuyamba oba n'oyita mu muntu we or something nenze ndowooza tekyabadde kituufu Brian Mulondo mumanyi mu mukwano gwange naye yandibadde yamukubidde kasimu kubanga era tetumanyi oba kituufu oba kitegeera so ate oli bizinesi ye erinnya lye brand ye tambulira ku bantu tosobola kuvaayo noyogera bw'otyo ku munno temundetera tabu mweyitira nze shibubu ukusabu kasoke mbabuze akabuzo kati oli ne mwaleeta ebingi ne mwakomba ku pasi ne mwamira ennyanja kaleeta ensimbi kayogera ebingi ne Jagala mwana mwagale okutuusa ensozi okubbira